Yes, olunaku lwa leero njagala okubanga nkubuzaako yonna gy'osinzira okubanga otuwuliriza togamba otya emirimu gy'okwasaako engalo zo gigenda gitya. Olunaku olwa leero tugenda kuba twogera ku nsonga ez'enjawulo ezikutte abantu omu babiro era nga ne ku social media abatunulayoko muzirengedde ddala zookya. Ensonga esingira ddala obukulu ye ya Kyabazinga wa Busoga okuba nga yamaze n'atulaga Omumbejja. Byogerwa bingi nnyo olunaku olwaleero gwe tubuulire ekyolowooza naye nga tetunagenda luuyi olwo njagala okujjukiza gwe wenna anyumirwa okusiba ku mizannyo egy'enjawulo kiyite betting nti kampani erina odds ennungi ennyo eyitibwa 1xbet. 1xbet erina odds ennungi ate nga kugyegattako oba okuligestaringa nayo kya buwereere. Kikola olunaku olwaleero ofune bonus ya bitundu ebikumi 200 200% ku deposit gy'osooka otteeka ku akaunti yo. Era okuclaiminga bonus eno ojja kozesa promo code 256C 256 kya ng'okozesa link eri mu description ya video eno okuba ng'oregisteringa. Yes, bono obo kimaliriza ekyo nja kusaba osome terms and conditions ate n'ekirala ojjukire nti abo bonna bakka wansi w'emyaka 25 tebakkirizibwa ku betinga. Ali ku ssimu olunaku olwaleero nsaba oyogereko naffe asose otubuulire ensonga. Hello. Nze matali sisolido y'abakyala wano mu Ndeeba. Yes. Omuwagizi wa Manchester United egenda okutwala ekikopo kya Champions League season eno. Ebya Premier League mwagivuddeko kati muzze ku Champions League. Biri mu byesonyi. Mwagala binene byokka. Ebyo ebikopo ebitono twabirekedde butiimu butono. Bu Arsenal, Manchester City, bu Chelsea. Okay. Tunabawulira essaawa yonna naye musooke mugyewo ogwa Brighton. Mukkiriza ntwala omukisa guno okuyozaayoza obwa Kyabazinga bwa Busoga okutuuka ku binene. Okay. Kyabazinga okulaga eggwanga Omumbejja tekyabadde kitono. Ab'ebigambo tebabulayo era baayogedde naye si buli kiseera nti tulina okubaddamu. Mpulira ssebo. Ate nange njagala obbategeeza nti mu bbanga eritali lyewala essaawa yonna mbanjulira owange olyoka olaba ab'emimwa egizitowa bwe gibalengejja bajja kwogera. Sebo purezenta nkumanyi naawe gijja kukulengejja. Kale genda maaso. Bannayuganda nsaba bakimanye olutalo lwa MC Cuts ne Alien Skin eyo diversion. Omuntu eyayimba oluyimba tatya ddenja mazima ddala olutalo oba omunoonyaako lwaki? Lwaki mazima ddala weereega ku muntu atatya ddenja? Bannange lwaki abaana bano tebeefuga? Naye kambuze mu diversion okuva ku ki? Diversion okuva ku bifaananyi bya Robert Kyagulanyi ebibadde bitambula ku social media kwonna nga biraganga bw'abadde ajjuza buli gy'alaga. Okay. Naye ate era njagala bakimanye kiteri kuzikiza. Oli wa sayidi ki entuufu? Oli wa nuupu? Sebo ndi wa Mundeeba. Nedda ntegeeza ebyobufuzi. Oli wa sayidi ki? Abaana bange nga bakyali bato, presenter. Ye gwe owagira ki? Arsenal. Ndi wa Arsenal. Sebo ngamba mu byobufuzi. Ali ku simu omulala. Alo baba. Wangi sebo. Webale kutuweereza muganda wange lina eddoboozi ly'owulira ery'omuvudumuko n'erya Susu Magic omutyami ew'okuyiga engewa n'ebugembe ng'era ndi mu matwale ga bwa Kyabazinga agayise ife gabula ow'okuna nga ninze omulangira mweno omusoga wawu. Yes, ogamba otya Susu Magic? Eyo wali watya ebugembe? Baba. Aye abantu nga tibendeza. Baliwa. Omuntu bw'aba n'ekintu ekibi bamwogerera. Bw'afuna ku kintu ekirungi era bamwogerera. Amazima omuntu agoyinge kuwa. Buliido Kyabazinga tatulaganga ineife.
ng'abasoga twena tubaire nga tutuluma nga twenda atulage ino ife maama bwe yatulaze maama kati mutandise okulobooda muli kwasama we mwogera agagambo mbwate simanyi maama waife owa Busoga ina ife Munyarwanda ti Musoga abantu imwe emitwe giboneka emitwe gyaimwe giboneka ngalabe muzira magezi ani eyabakoba nti ebusoga tevaayo ku birungi waire wano mwatandika mwatusiba kwenfunza twasirika mwatukoba mbu tutegerera ku myaka 45 twasirikeera kati mutandise okuyoboya mutandise ku maama waife wa Busoga mbuti Musoga lwaki timufa ku bibagemaku titujja kugana kutudoga mutyo tulobye mbe ezirajja kutumanirira mu Busoga naye tovuma bera mukaka mu busungu ndaba bungi kuno kunsi nenda kubuuza ku baba presenter mpulira ani alina ekyapa kyeriina lyona nti eriina tirisobola kutuumibwa muntu mundi ani alina copyright y'eriina mu nkobere asimumanyi tobonanga kubula bwongo busiru obwo busiru buzaale abantu abandi balina obusiru obuzaale nga bulini boni kyolina okumana abasoga tutuuma Mutesi owulire Abanyarwanda batuuma Mutesi Abaganda batuuma Mutesa ekintu ekyo kidi bukalamu nkiraba tobonanga ebintu bya East African Community gyebeeta OAU ebera EAC East African Community COAU baba kino kijja kunze abantu abandi emitwe gyabwe gizira mu makulu bazira magezi basitula busitula empoloma ovuma oyo omukazi eyaviireyo yavumirira yafulumya akavidiyo akali kutambula buli wamu mu igwanga ng'akoba mbu simanyi ali kutambala Kyabazinga mbu yali muninkiniwe nsaba abantu timumuwa matutu biima amaadi azira kyatukoba waire okay mbiwulidde ate muganda wange yes ndikwenda omukazi oyo akimane nti ife abasoga tusobola okuvaayo twamunoonya tusobola yeyekwese yona wali abasoga tuida mutakuba supaayi si lutalo lwe mutandise obusungu nga bungi netugeza nitumugema kututibwe pa tuli mutwalirawo mu kisaawe Bugembe tumusakate kibooko aida kukakasa nti tuli bazibu ino ate ndikwenda nakulabula ndikulabula abantu bonna abana Uganda bwe mwiramu mwatumanirira ino mutyo tubagusirikirire ibanga mulijja kutufunamu ekituufu kyemutwendamu ife abasoga tujja kwetiika ebyaife tuve mu nsi yaimwe Uganda tujje South America eyo nga mu Asia tutandike obulamu obuyaka kibalumire irala kibanugune yes njagala okujjukiza gwe wenna akyalina obuzibu bwa school fees nti osobola okufuna education loan okuva mu Leshego nebanga ekuyambira ddala okuzza abaana ku ssomero ne batatuula ojja kusasula edda ate nga ne ka interest katono nnyo ali ku ssimu olunaku olwaleero yogera naffe omulala hello presenter wangi nnyo mama John omulimi w'amatooke n'ebijanjaalo wano eziroobwe ku faamu y'amajanja okay egamba etya faamu wagamba watya erina buzibu amina tukola kyonna ekisoboka okulima abantu bye baagala kirungi ate era nga tugezaako nnyo okwetangira abo abayinza okwonoona bye tukola naddala abawagizi b'emipiira ate nga bwe tunoonya ne ssente zeeyo abaana ku masomero kikulu tuli mu wiiki yennyini eyo sebo nga sinnagenda ku nsonga za Mumbejja wa Busoga yenyabo luli wayogera ku education loan nakati eziyamba abazadde okuzza abaana ku masomero nakati nva gyogerako omulundi guno kiri kitya era weeri Leshego etaddewo education loan osobola okuzza abaana ku ssomero awatali kalubirizibwa nnyo ojja sasula edda ate ka interest era kali wansi
bannange beebale nze eri ttaamu bannyamba nnyo waliwo embeera lwekukaluubirirako ng'omuzadde nga ne gwe weewolako tomulaba ogenda okwewola ku muntu n'akuwa ebyekwaso ebitalina na buvunaanyizibwa mbu embwa yange yazadde baakagirongoosa sente nazikozesezza mazima so malicious kituufu naye weri awo we ŋŋambira nti ku ssente omunnayuganda mulaba edduka mpulira bibyo nnyo naye kale tunaakozesa ku education loan eza letshego yes weziri ate ssebe ensonga ya Kyabazinga wa Busoga okutulaga Omumbejja omuntu eyasinze okugikumamu nnyo omuliro ng'awulirira ddala emulumye ye mujja wange Butricious Daisy ow'Ewandege bannange leka naawe ate atya Musoga yali yeegwanyiza Kyabazinga wangi obuzibu buli nti gwe tomanyi historian tomanyi byafaayo ate era kirabika tosoma na bitabo Maji Rebellion ogimanyi twagisoma njijjukira bulungi eyaleeta obuzibu ebiseera ebyo wamusomako sijjukira yali mujja wange Butricious Daisy atunda engoye z'abaami Ewandegeya naye maji nga yadda obadde olowooza nti mujja wange waleero wadda nnyo asinga ne Uganda obukulu wangi ate alabika yaliwo nga Katonda atonda Adamu ne Eve ssebo oyo omukazi gwe wawulidde agamba nti ye mukyala wa Kyabazinga omutuufu kyokka nga Kyabazinga si gwe yatulaze akolagana ne mujja wange Butricious Daisy balina akabinja k'abasiguze beetega abasajja babba abasajja era nsaba poliisi ebanoonyerezeeko kubanga bali so dangerous so malicious ate so serious balinga abalina virus kyokka bakola ebikolwa ebyo byonna nga gavumenti esirise mpulira bibyo nnyabo ate ssebo nsaba onzikirize njogere ku nsonga ya MC Cat ne Alien Skin lutalo lwe balimu ekikolwa ekyokusika MC Cat okumujja ku stage olw'empaka mu Lungereza kiyitibwa pulling hub si ddagala ly'abakyala lye bakozesa mu kubassenga eyo wamma ba MC b'ebivulu kye bayita DJ Pulo ali ku simu omulala sebo oba nze taata Pogba ogamba otya taata Pogba Uganda egamba eti eyo Uganda nnungi gw'oli mu nsi ki ndi wano ku kizinga Bussi kiri mu nsi ki Amerika wali awakana naye ssebo gavumenti yammwe e Uganda eveeyo etubuulire lwaki tuli baavu ate nze olaba bw'etavaayo kutubuulira nze nja kwesuula mu nnyanja banfiirwe Thank you for watching our video. Now, have you registered with 1xBet yet? In case you haven't, you can do it right now for free. 1xBet has introduced a new promotion, the Hyper Bonus Promotion. Increase your profits through the Hyper Bonus Promotion. Get up to 250% bonus by placing accumulator bets of 4 or more events with an odd of 1.2 and above. Remember, the more events you add to your winning bet slip, the bigger the bonus you receive. To be part of the Hyper Bonus Promotion,
Join 1xBet today using the link in the description of this video. Don't forget to read the terms and conditions before you start betting. What are you waiting for? Join 1xBet today.